Greetings. I hope everybody is doing okay. Now this is Siku Kwantugenda Kulawonya. For starters, abasinga kumwe kimanyi wenjogerera akatambi akasaturating amwakalabye. Akamu ku buvubuka obwa side eri. Nze ndo kakoze akatambi akanyumidde era akansanyusiza ngenda kuwa ensonga zange lwaki. Soko ulira akatambi katukomewo. Kale ye ndi Munyarwanda kale ogenda kunkola ki? Ndi Munyarwanda, ndi Uganda, ndi mu Buganda neyagala. Ogenda kunkola kikasasiro. Toyina bana yabaganda mwalemwa mukirize mwalemwa uli baferia teri kumwayinza kukulembera muntu teri kumwayina magezi batono nyaba abayina ku magezi batono beba batono tono ku 10 kuliko nga 2 80% temutegeera abatano nyo beba bakolagana ne government ni batwale gwanga mu maaso abasulusulu ebiwumba tutu yemwe abagamba ti government eriko tena akatambi kawulidde kukatambi kova okuwulira nga tiraka akatambi kano still tukomewo tetugenda kiddamu mwalemwa yensonga bakina bagambye Obuganda tebulina kiddako n'oyo kabaka wammwe gwe muyita kabaka wammwe. Why would anybody be Buganda? Abombye bawulidde. Oli mwana. Ono ye mukulembeze wo. Kuliriza omanyi obuzibu bwe Buganda wano. Obuzibu buli bumu. Omuganda tayiga. Omuganda tayagala kuyigira mu byayita. Okusookera ddala ebyafaayo mu bisomesa bubi. Kyakubiri era mu biyiga bubi. You've poorly taught history and you've poorly learned from history. Kyovula abagenda kubapamira ku masowaani babakako okulya ate abamu ku mmwe mulye kakati nga tunaba kunyigira mulenzi oyo nze ngenda kugamba yansanyusiza era njagala nnyo obusiru obw'ekika ekyo bweyongere. Njagala nnyo abantu abalina endowooza ng'eyo muvubuka oyo beeyongere lwa nsonga waliyo omuganda gwe bagenda okujjukiza nti musiru ng'abantu ekika ekyo be bagenda okumuyambako wano okuzuukuka. Nkuddiremu omwana oyo oyinza okumunyiigira nga lwaki omunyiigira? Omunyiigira ng'akuyambyeko n'okukuwa ekifaananyi ekituufu ekya Museveni mu katambi akakubiri ke nkuzannyidde. Museveni bw'atyo bw'alaba omuntu omuganda kankikuddiremu oyo omwana akubuulidde Museveni bw'alaba omuntu omuganda mu maaso ga Museveni yaahe mwenna muli basiru mwenna. Akaana kabaliriza kakugamba nti abagezigezimukko beebo ababawagira mu bufunze. The moment you cease to be their supporter, you become an idiot there and then. Nioloza mbu abaganda bakuno bayize mbu banyize era ogenda kwetegereza nga mu kalulu akabindabinda akagenda okujja aka 2026 waliyo omuganda agenda okugenda ku baloti asuulire Museveni akalu. Museveni omuwulidde n'akaana okawulidde akaakaana tebakulimba kali confident lwa nsonga emu kalowooleza ddala nga Museveni bw'alowooza. Eyo ye mentalite y'abantu abafaananako Museveni, si bonna, not in general. Era mweno video tuteekamu bannaffe ba Western Uganda, si bonna. Gurupu ya Museveni yonna bwetyo bwerowooleza omuntu omuganda. 80% of you bumuli basiru naye era temuyiga. Omanyi lwaki tetuyiga abantu b'omu Buganda? Lwa nsonga abasinga ku mmwe byafaayo baali basomesa bubi ate nammwe mubiyize bubi. Abatusooka they poorly taught us history and we poorly learned from history. Lwaki njogera bwe nti wano wagenda kuluma
nkaga mugumu Bendikito Kiwanuka ng'amaze okuwangula akalulu akategekebwa ng'amaze okufuuka prime minister wa Uganda asookera ddala. Omanyi abataasanyuka yali Mengo establishment. Wuliriza, Mengo establishment yeetaasooka kusanyuka. Omanyi yasinga okumuwalana yali minister wa education mu Buganda, Amos Sempa. Omanyi omuntu eyatula n'obote okutukwata obote amutwale we Ssekabaka Muteesa ow'okubiri basale entoto obutyayi bagenda okujja Bendikito Kiwanuka ku kifo kye yali atuuseko ekyokuba prime minister yali Abu Mayanja. Abu Mayanja eyali mu Mengo establishment ye yatula n'obote n'akwata obote n'amutwalira Amos Sempe yali minister w'ebyenjigiriza mu Bwakabaka bwa Buganda. Amos Sempa n'akulubbeesa obote n'amutwalira Ssekabaka Muteesa ow'okubiri okumaliza nga bagenze London ne bamiitinze. Awo tufunira maaja ya UPC n'okuzaalibwa kwa KY Kabaka yekka. Ekigendererwa kyekyo kyali ki? Alliance y'ababiri bakomewo bamatize Governor Kuheni addemu ateeka akalulu mu 62 nga Uganda egenda okufuna obwetwaze. Bendikito Kiwanuka bamujje ku kifo ky'obwa prime minister era bwe kyali. KY yatondebwako kudda mu kalulu bafune maaja kuba baali bakitegedde nti akasajja ka Bendikito Kiwanuka kaali k'amaanyi ate okaali kakkiririza mu Uganda eyawamu wadde nga ne Buganda kaali tekagirinaako nnyo buzibu. Yali musajja mukatuliki nga bw'olaba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ate bannaffe abaali mu Mengo establishment by then nga bakkiririza mu Protestantism. Baali ba Protestant ze zimu ku nsonga mbu ze baawaayo okwegatta n'obote bakakkanye era balemese Bendikito Kiwanuka. Oyagala kuŋŋamba nti ebyafaayo tubiyigiramu. Tunula mu happening mu politics we Uganda olwaleero. Bani abali ku forefront ey'okulwanyisa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu teweerabira yeesimbawo mu kaluka 2021 Bendikito Kiwanuka yeesimbawo mu kaluka 1961. Tuyiga mbutuyigira mu byafaayo tuli mu 2025 gwali mwaka gwe gumu 1985 Museveni yali mu Buganda ng'amaze okumatiza Obwakabaka bwa Buganda nga ne Kabaka baffe yagenda mu nsiko Luweero. Twali tuleta regime eriko olunaku olwaleero etuleetedde obwana obwogera ng'obwo kugambye 85 tuli mu 2025 waliwo omwana wa Buganda ow'amaanyi weetegereze bali abali mu kumulwanyisa abaagala okumakinga sure nti 2026 wadde nga kali yakawangula nti 2026 tamuwangula. Ogenda okwetegereza batresinge bonna baana bawana Abaganda bakuno temuyiga. Ogenda kusanga Omuganda ng'awana na Kyagulanyi omufiirako naye ng'akimanyi bulungi nti yonna gy'agenda mu ba Museveni bamulabira ddala ng'obubi ku kkubo. You're simply being used. Tebalina kye babeetaaza bayaahe, tebalina kye babeetaaza. Muli kasasiro to them, muli bize mukuba abammwe for them. Oyo mwana olaba byayogedde. That's how they think about you idiots. Tuyiga linda akaluka 2026 ogenda tusagayo Omuganda empuuta ensiru egenda okulonda Museveni. Oyo agenda agamba Buganda Buganda Buganda. Museveni agenda genda emagombe ng'ekisinza okumuluma ntasobodde kutuusa kiyatuusa ku Businga, tasobodde kituusa ku Mmengo awo. Kimuluma nti agenda kufa nga takubyemu ku Buganda directly. Wama teweerabira gwali eyo 2026 tugenda wano mu protest vote kalonde kakuume